Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawananyo gwe akyayimiridde naffe wabula naawe atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo wennyini wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification abere nga tomisinga nsonga yonna. Update zino oba eggulire lino livudde ewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Top Boss ono nno y'omu ku bakubi b'ekikopo ku social media bannankyukakyuka ab'amaanyi ku social media oba bannakibiina ekya National Unity Platform. Ennaku zino zonna wabaddewo enkaayana wakati w'aba foot soldiers, wakati w'aba bloggers, wakati w'aba nnankyukakyuka ab'enjawulo abamu nga bagamba tetukkiriza genda mu kalulu eyo nga abamu bagirabanga discouragement okumalamu abalala amaanyi abandi badde bakkiriza okubeera nga bagenda mu kalulu abalala nga bagamba tuyina okkagendamu tukakozesa ng'emmanduso tubeere nga tuyina ensonga etusobozesa okgenda mu birala. Kakati debate eno ebadde etambulira ddala okumala ndowooza weeks kati nga 2 okuviira ddala gye byatandikira nga bamu bagamba tetudda mu kalulu abalala bagamba tulina okkagendamu buli omu oba buli side ng'ewa ensonga zaayo. Naye olunaku olwaleero omusajja ono amanyiddwa nga Top Boss nze ndowooza akiggadde era njagala nkuwa ebigambo bye obiwulirize bulungi naye nze nkugambye ndowooza akiggadde naye bw'abanga niwankubadde yagamba nti vidiyo eno eyina party B era nayo tujja gikuleetera kubanga ekyo tukisobola kubanga nabyo twagala obeere ng'obiwuliriza naye nze ndowooza wano amaze okubeera nga akiggala ensonga azinnyonnyodde nga bwe nabadde nzibagambyeko simanyi oba wagoberedde omukuto guno ogwa Red Zone TV gye twatandikidde ne nkuwa ensonga zange nkakasanga oba watambudde naffe oyinza okuba nga waziwulidde era oba waziwulidde kyenjogerako nkakasa oba okitegeera butegeezi ku ssaawa eno yennyininyini kankuwe ebigambo by'omusajja ono nga ye bw'alowooza wabula nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Top Boss njagala okkirize mu seconds nga 2 zokka mbere nga nkutegeeza ku musajja amanyiddwa nga Haji Abudu ono omusomi wa dduwa asangibwa side zeeyo osobola omusanga ku mutimbagano n'abanga kukolerako ku nsonga ez'enjawulo ezikutawaanya omuli ensonga z'emirimu nga tegitambula bulungi nnyo ebyenfuna nga bidobonkanye oyagala kgenda bweru ebintu tebitambula bulungi nnyo ne bw'obanga toli wano osobola omufuna ku nnamba eyo eri 0752 447 156 ensonga neeba ng'etambulira ddala bubaya sana nnyo. Soka olize ebigambo bya Top Boss nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera ddayo ebintu obyetegereze bulungi obidelivalinge nga biyidde bulungi oba si kyo twanditandika okukwekengerera okubuuza nti gwokolera ani kuba ekintu ky'oyagala ffenna tukyagala era kikolera ddala bulungi nnyo nga tewali awakanya era tukyagala naye gwe engeri gy'okyagalamu awo ensi yavaawo dda kubanga ojja kumala okikolobeere successful and you will find it hard other democratic countries to recognize your government. Zeze ensi kuzimu z'owulidde nti yawambye naye tulinze president w'egindi amukongratulating president w'egindi tanaba mukongratulatinga lwa nsonga awo ensi yavaawo dda kyova olaba n'olwaleero abatujojesa tebakeera bukezi ku makya ne babikolanga gwe bw'obyagala bw'otyo era nabo baalinda kalulu osooka kukulembeza nsonga basooka kalulu so that other countries can recognize his government. Yensonga lwaki yayita mu kalulu ng'ayina ensonga gabannaye baatuvuvubye akalulu tekaabadde kabwenkanya ittakhidhil asbabu tekawo ensonga ng'okeera ku makya ng'okuba leefali ng'ogaa leefali mukubye ng'ate omuzannyo togwetabyemu leefali atakusaliriza ati omuzannyo gwekutakoze eki gwoteetabyemu kuba kati obusungu bwa election zaaluli tosobola buleeta kati kuba already leader of opposition yalondebwa dda kitegeeza gavumenti eriko yalegitimisingibwa dda kati tulina kuddamu kukola strategy bupya tuddeyo muki mu kalulu ekyo ky'oyagala kisobola okukolebwa nga waliwo ensonga kati ensonga gwe bw'onoogivuvuba olwaleero ng'odiscouraginga abantu nti tebagenda mu kulonda tebijja kukola how will you achieve what you want kubanga bw'omala okikola nga toyisemu eyo style ogenda kukolagana na North Korea ogenda kukolagana na Russia yokka ogenda kukolagana na China yokka kuba be batafaayo mu ebyo nedda kati toyonoona
Today God has blessed us with Bobi Wine. Namukozesa natujja mu nzikiza abasajja gye bali batukuumidde nga batukola bye batukoze nga tewali araba. Kati saawa eno international community all eyes on us 2026 bagala batunuulire bawitnessing free and fair elections. Kati ate gwe discouraging abantu nti tebalonda nga nabali we batunuulidde nga n'abasajja saawa eno beeraliikirira beebuuza 2026 tugenda kuyitawo tutya. Buli mulundi babaddewo ne kye bakozesa luli balinawo covid. Kati saawa eno beebuuza tugenda kikola tutya nga all eyes are on us. Kyovula abo oba weetegereza bulungi nnyo ensonga ng'ebintu obyetegereza bulungi. Abasajja bagezaako essaawa eno okunyiga amapeesa to destabilize our country tusobole obutalonda 2026. Essaawa eno nga Muhoozi bamufuula CDF nga bakugamba bamuteekateeka kubeera mukulembeze wa ggwanga. Oyo osubidde nti abantu bagenda mulonda kukwesimbawo. Owulira ebigambo biyitingana nti baagala kwewamba. Njagala otunuulira ekintu kino. Before nga Dr. Besigye akyali ku piiki, abantu bamubanjanga buli kulonda bwe kwagganga nti tugambe kyekiddako nga balinda old age. Dr. Besigye never said anything. Essaawa eno nga akati kamaze omuva mu ngalo yayimirira ebigambo mwenna mwabiwulira aga tukwate mundu tugende baneno tebasobola tulemesa. A statement that is a threat to national security. Tebamuyitako ku CID ajja nnyonnyole ku statement gye yakola. But back in the days nga bw'okola statement ng'eyo simanyi oli kakyeraani bakukimirawo. Emmotoka ekukimye oba drone ekukimye tomanya na luguudo gyefubutuse nga bakukimye dda tebamuyita. Kyayogera kisavinga in their advantage. Olwaleero tunuulira omusuubuzi oba yekyamani w'abasuubuzi ng'agamba abantu mutereke emmere abantu b'ogamba okutereka emmere mutegese kukola ki. A statement which is a threat to national security abali mu security eyo statement tebagitunuulira butunuulize bati baali bamuyiseko ku side. Bakola buli kye bakola okuangalinga abantu basobole okudestabilizing eggwanga lyaffe tuleme kulonda 2026. Laba abantu be batadde ku list okumenyebwa amayumba gaabwe. Simanyi bana abeeri babagobye musimanyi Ekoni agenda kuzimba Ekoni City abo nabo babakanyugidde ekibaluwa. Buli wamu bagenda banyiiza abantu basobole okwekyawo basituke eggwanga libeere destabilized basobole okukola ki tusobole obutalonda 2026. Ensonga luli ezabeeranga nga zisobola okutrigalinga abantu okwekyanga bazikolangako mangu. Tunuulira ensonga ya kabaka bagirese oba bagambe eyinza okutrigalinga abantu ne beekyanga bagirese naye nga before mujjukira ekyaliwo kabaka nga bamuganya okugenda ebugerere. Omusajja yasattiranga abantu beekyanze n'atuuka okunoonya kabaka n'atuuka n'okujja ku TV nga kabaka ng'ayagala embeeraekakkane kubanga yali tayagala bwegugungo. Olwaleero embeera ya kabaka eriwo gy'amanyidde ddala bulungi nnyo nti esobola okutwigalinga abantu ne basituka ne bataama agivuddeko talina kyanyega abirese biri awo. Lwaki bimukolera agamba oba beekyange kinkolera okulonda kuleme kubaayo eggwanga ligwemu ensasagge kubanga ekyo kyo bwe kye baagala batufugire ku mudumu gw'emmundu. If you want to achieve what you want to achieve tolwanyisa kalulu. Don't discourage people okugenda okulonda 2026. We are all pushing towards the same side. Nze ekyo kyoyagala sikigaana but kiba tekijja tukolera currently kubanga government endala ziba zirina okurecognizinga government yaffe. Kati bwe tunaabeera mu kigavumenti nga government endala gwomanyi kitegeeza nga government endala tezirecognizinze government yo. Siwe bityo bwe biri. Leka kumalamu bantu maanyi kugenda kulonda ojja tubuulira okoleraani. Olwaleero nga muleeta binene ebintu byammwe tulaba Dr. Besigye byavuga bali bye bavuga mwagala ku destabilizinga ggwanga batufugire Muhoozi atufugire ku mudumu gw'emmundu tumala kulonda ekyo ebeere ensonga. Tusooka kuteekawo nsonga nga nabo bwe baakola nga bajja ffe tetugenda ate kwonoona bwonoonyi kyetwagala kukola ki kyetwagala ku achievinga nedda bintu si bwe bito bibiri. Vidiyo eno erina part B
nkomawo mu party B. I'm out. Yes, ndowooza ebigambo biwulidde era nze nkakasa wano debate weyinza okubanga bw'oba totegedde bino oyinza obutategeera biddako. Red Zone TV kwoli weekuumireko ogenda kutegeera ensonga zonna nga bwe tugenda okubanga tuzikuleetera. Ate naba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification kakuyambeko okubeera nga kakujjukiza obeere ng'omu ku abo abasooka okumanya singa tuba tutaddeyo ensonga yonna, olwo obeere ng'omu ku abo abanaasookanga okumanya, tubeere nga tutambula ffenna, tubeera tukuwa kasavu kanyama amawulire gonna buli ekigenda mu maaso n'obeera ng'okimanya mu ggwanga Uganda n'okwetooloola ensi. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.